Devicom aisoga ddala nyagamba batuliza kitayina musango. Minisita w'abavubuka alina okumanya nti abavubuka bakulembera, mulimu abanywi b'enjaga, mulimu abayaaye, mulimu ab'emputu, mulimu ab'ekibuli, mulimu abatategeera, mulimu abagezi ennyo, mulimu abasiru. Minisita ekyo alina okubeera ng'akola ki? Ate tubeera n'abakadde baffe nga nabo tebategeera. Ate wali gundi minisita yabaka naye agitwala. Asi agitwala. Awo tujja kuwayiriza. Minisita ndaba nga kyolina okukola, olina okumanya nti minisita ekulemberwa abantu. Naye ate mulimu abagezi ennyo nga bagenda kunnyonnyera ekintu otegeera. Ate mukunnyonnyola abajja okulaba nga tolina by'otakoze atonyiige. So zino za minisita ekyalina okukola ki? Okikola. Kubanga tubadde ku poliisi natuuseeyo naye nga bagamba omusibe yennyini bamututaka akole statement nga bamugamba ani akuleese ti minisita nti gwe sijja kukozesa statement. Ne bamutwala n'awalala ani akuleese genda okole statement. Ani weevuddemu kuva ddi ng'omusigala alina kusooka kumanya akuleese olyoka okole statement? Simanyi tinjamala kyetegereza. Bwogenda ku polisi bakuleeta keesi yo n'ojanja ani complainant n'okola statement. Kuva ddi nga basooka kumanya ani akuleese? Andi ye complainer. Basooka anti kuva ddi nga basooka bamumanya nga bagoba nti genda omulala akozesa. Simanyi. Ekyo nakiwulidde musibe yakyogera nti bamututte mu bugundi bwa mirundi ng'emeka? 2 nga buli omu agamba agenda gundi akole paka lwavuddemu olwevuddemu lumira mwoyo yabadde bamulumbu 37 mbuye n'agamba nze kamukozesi n'amukoza statement. Kubanga nti noba Osobani yagambye omusibe omusibe njogera ku Devicom yamugambye nti bw'oba oyagala okuyamba olina okusooka okukola ki? Statement. Bwe kiri era. Kubanga nze sinawe ntandika kuyamba nga tokoze statement. Bagamba omusibe yabadde agaanyi okola statement. Limulwadde nno nnyo. Nkulabi nange wali ng'oyongobera. Tubaddeko awo ku CPS ne nkulaba nga embeera olabika si nnungi. CPS wabaddeyo. Ne ngamba kati akasajja singa kasaabo sayino kagamba yewe bano baakola nabo. Okyalinamu agadduka. Mbalamusiza mwenna abatulaba wano. Amanya nga Bulijjo Mpisimawo Haruna. Nga ndi wano kusula moto. Wentera okubeera ne musajja ono. Kusula Motors. Sula moto wokka osobola ofuna emmotoka. N'ogivuga nga olina emirembe emingi n'otoka ku pressure yadde akatono. Weewale oggula emmotoka abantu awalala wonna mu kyegoobe awagenda okumalako emirembe. Mutonninnyira. Jangu kusula moto va mu Buyembe ofune emmotoka enekweyagaza obeere n'emirembe. Amiina. Kitegedde. So tuli ku The Truth Media amanya Dias Olugemendi ne omukulu Mawa Haruna. Yes. Abera jalimu a little bit relaxed and tired alingali muka fatigue kati bana abakadde kigambo fatigue bote bakitegeera yewe awulira obukoowa agamba nga mpulira nkoye munyono you need a bed rest eyamanyi omulemu ko kakkane kitegeera oba si kyogenda ko massage musawuno omulemu ko ejje myaka gyo gina kubanga kitabirirwa nnyo sikwetala owulidde. Genda maaso. So kakati olunaku olwaleero tulinamu ebintu byansi bambi ne Sauda Madada babadde mu kooti abaana banno beekyanzire mu kooti bagati bagenda kudda mu kooti amawulire baadde bagagobye nga bagambye nti badda mu kaata baana banno wabirabye? Sabirabye. So tulinawo Alien Skin ku Kyabazinga TV yavuddeyo neekola apology neyeegayirya bagisonyiwe naye yasigadde akalambidde temujja kunnyumiza ebyo. Yakoze video nagamba temujja kuŋŋamba simumanyi siyagala kumanya biki. Tunamu Amelia Kyambadde yabuuliridde abaana ab'obuwala abayitamu omulundi ogusoose ng'oyingira Parliament. Ne bagamba ekizibu ekyasinze mu Parliament babonoonera amaka. Bagenda bakolako olukwano oli ajagala nti ayaga kuyigiza bintu bitambula mu Parliament kumba ayagala kwebakako amala akusuule. N'agamba naye yayingira mukadde naye era baamukwana. So kyabagamba akimanyi yabadde ababuulirira. Yatudde ku TV number. Then tulinamu ebintu bya Devicom ne Balamu. Bino tebikyaliko kwekweka. Abantu already bigira ndoza tandike wa Devicom. Mukulu Mawa. Buzibu ki
butwolokedde wano maaso ga Devicom ne Balamu okuba nti ssaawa zino yasuze mu kkomera. Devicom ekisooka ddala njagamba batuuliza tetalina musango. Era abantu bonna balina okumanya bannayuganda nti embeera bwe yatuuka kati embeera y'okubagamba nti omuntu bantu bangi bakubaganya ebirowoozo naye singa omuntu avaayo n'akubaganya ebirowoozo ku muntu nze ndowooza kyavunaanyizibwa omuntu oyo bw'abanga olaba nti wakubaganyizaako ekirowoozo oba alina kyakwogeddeko ekikyamu oba ggwe kyolaba nga si ekituufu vaayo otangaaze oyogere nti tekyali bwe kiti kyali bwe kiti. Nze nsuubirawo bwe twalitambulidde okusobola okuba nga tuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Naye bw'ogamba nti gundi yayogedde ekintu oba ku TV oba ku radio n'ova oli ggwe n'omuggalira okuba oyina poliisi omanyi kati wano Uganda waliwo ekizibu nti ekitiibwa ky'oba minisita kikola nnyo. Era bw'ogenda poliisi ne bagamba minisita yaleese wano omusibe oba omuntu ono ekigambo ekyo bakiwa ekitiibwa era nnyo. Naye nze nandowooza nti wadde ekigambo kya minisita kiweebwa ekitiibwa naye omuntu yenna ng'akutte omuntu nze nyala nnyo poliisi egendere mu mateeka baleme gamba mbu olw'okuba etambulire mu system nga bw'erina okubeera etambulire mu system nga bw'erina okubeera baleme gamba nti olw'okuba minisita yaleese olw'okuba gundi yaleese gwe poliisi okwate bukwasa okole ki oggalire. Manya nti ddala omusango gwaleese gwe bamuleetedde guzitowa gulimu ekituufu ddala kyekyo osooka awo olyoka oggalira omuntu. Kuba lwaki njogera ekintu ekyo nti ekintu ekyo kiba kiyamba ne poliisi yennyini wamu ne Uganda yaffe okulongooka ne baggwawo okusibira abantu obwereere abantu ne balekerawo okujjuza kabuyonjo za poliisi nga tebalina musango. Abantu muba muwonya okubagulira akawunga nga tebalina musango just ku by'okuwaayiriza. Bingi bye mutaasa singa muteeka abantu mu makomera nga muteekaayo abo bennyini abamaze okonfaminga nti balina emisango emituufu era ne gibavunaanibwa. Naye ebbanga tulabye eddene ng'abantu bajja basibwa omuntu n'amala emyaka 2 mu kkomera kati nga Kizza Besigye ali eyo ali emmere akola ki bamukola ki ezo zonna sente za gavumenti mumuleeta mu kkooti mukola ki ezo zonna gavumenti essente bezisaasaanya. Ebyo byonna bisaasaanyizibwako ssente ezitalina makulu. Nowewunzika nga tugenze mu mabanja nga tuli mu mabanja eggwanga lya Uganda nga libeera mu mabanja agatagambika naye nga bbaasi gy'oleetamu abasibe egendamu amafuta gweomusirikale ogenda kufuna alawensi okitegedde owa kooti egendemu naye alawensi abasigundi toyireti bazijjuze kwegamba naye ng'ababijjuza mwabakwatira mu bintu ebitakola ki bitaliimu. Lwaki ntuukunjogera ebintu bino nti mbirabye ate era nekyogulabira kugambye kyaddiyo Kizza Besigye waliwo bempulira abannopo bamaze emyaka egiwera 4 oba bagenda mu 10 abakwatibwa mu kalulu kali akasooka abo mpulira tebateebwanga. Waliwo bano abajjo wano basawuda madaada babakutte wano mu kalulu naye nabo bwebatunira bagenda mu myaka kati ndoze myezi ng'ena 5 abali eyo bali emmere mafuta gagenda abaana baabwe tebasoma ebintu bingi birabanga ekitono naye nga bakaba nti omujjuzo makomera guyitibwa ebintu birabanga ebitono naye ebintu ebyo biina bagitata impact kirala sewadde oluzungu siina okukosa biina effect. Yes. Anti kati kusomese zikiriza nsomese ngane nze kusomesa effect is a direct talk but impact can be a good impact or a bad impact. Any impact causes anything either good or bad. Kati nze bane yakiri kyona kyekimu kale kati biina cause gye bireeta nga onogamba luzira ekkomera birabimu ali nenga baba bano tebamanyi kituufu baba betaaga okusomesa ate bayige
tebala numanyo wanze mbabuulira tibate balaba nti ebyo byonna empapula simanyi biki basibe kulya ukola ki koze bannene naye ng'ateegenda ate nga muzanyira musereza mu wa musolo ate ng'egenda ku muntu atalina musango koze buli kyemu ekyetaagika olaba wetubadde ku CPS nze ngenze nentunuulira ekisooka empapula ezandikoze ku bantu abalina emisango muzikozeseza ku bantu abalala okitegeera omuntu ali ku musango kwetala ddeno sitampu simanyi biki ate buli kimu kiringamu cost n'abantu bennyini abajja okulaba oyo okujjuzaawo wonyini nze bane kugundi ku CPS onu bwafuluma oli bwayingira ng'akeetalo kali awo naye nga bw'obuuza bonna abeetala nti owo yakola kiwaye bamuwayiriza yakoze kino naye ng'omujjuzo oguli awo naffe bennyini emirimu gyo gifudde gye wandibadde okola ogenda olondoole munno gwe basibidde obwemage gavumenti mulina okwerongoosa ennyo ate gavumenti temulina kukwata bantu nga ffe wabula mulina kutunuulira ne mugamba nti bano kye boogera mulimu ensa baba boogere ku minisitule ndi minisita y'oluguudo tekola luguudo lw'essalaama bannange luba lubi ate gwe minisita tova eri kuno yayogedde ku luguudo lw'essalaama gwe minisita kiba kyavunayoga naye ekiri kyo bayogedde ddala woofiisi yange ebulamu ki nze bwe ndowooza tukola naye mpalana kati olaba kati ekintu kyebagamba mbudo kati ng'ekyadde bikongo nanaabya akatambi tiyakera n'agamba eki woofiisi ya minisita Balamu tekola nze ndowooza nga minisita Balamu bakubya publicity yandiise David omwoyo n'amugamba David kiki kyolaba ekibulamu gwe kyogamba tekikola kiki kyolaba tya minisita nze ndowooza singa kino okola boti kati ng'ewaffeeyo waliyo abavubuka bali bwe bati ate okusinga okukwata okusiba okugyawo nga waliwo ekirala naye nze nsaba abali mu minisitule nsaba abali mu gavumenti nsaba buli muntu yenna yenna gwe kikwatako bwe banga waliwo akatambi akakutuuseeko nga kaina kekyogera mu minisitule yo tereza butereza okujjako sikanya na muntu avuma muntu bw'aveeyi n'awemula bw'aveeyi n'akola ki bw'aveeyi n'avuma oyo mukwate n'omuntu ng'aze n'ayogera ku minisitule tebanne nabaddeko emulago wena kyaddeeyo naye omusawo oli takola ng'omusawo akeera ku poliisi ng'akuwaabira wakiwangambye muno nsekola omusawo osobola ogamba naye ukola munnange nange nali mugonvu so nze ndowooza bwetwandikoze eggwanga lyaffe netambula netabeeramu mpalana netabeeramu buvuyo naye buli lwe mujja kati nga minisita olina okuluŋŋamya minisita w'abavubuka alina okumanya nti abavubuka bakulembera mulimu abanyu b'enjaga mulimu abayaaye mulimu ab'emputu mulimu ab'ekibuli mulimu abatategeera mulimu abagezi ennyo mulimu abasiru minisita ekyo alina obubeera ng'akola ki ate tubeera n'abakadde baffe nga nabo tebategeera ate wali gundi minisita naye yagitwala awo tujja kuwayiriza minisita ndaba nga kyolina okukola olina omanya nti minisita eyo ekulemberwa abantu naye ate mulimu abagezi ennyo nga bagenda kunnyonnyola ekintu otegeera mukunnyonnyola abajja okulaba nga tolina by'otakoze atonyiige so nze ndowooza minisita ekyalina okukola ki okikola kubanga tubadde ku poliisi natuuseeyo naye nga bagamba omusibe yennyini bamututaakole statement nga bamugamba ani akuleese ti minisita nti gwe sijja kukozesa statement ne bamutwala n'awalala ani akuleese genda okole statement ani weevuddemu kuva ddi ng'omusigala alina kusooka kumanya akuleese olyoka okole statement simanyi tinjamala kyetegereza bwogenda ku polisi bakuleeta kesiyo nojanja ani complainant no statement kuva ddi nga basooka kumanya ani akuleese andi complainer basooka nanti kuva ddi nga basooka bamumanya nga bagoba nti genda omulala kozesa simanyi ekyo nakiwudde musibe yakyogera nti bamututte mu bugundi bwa mirundi ng'emeka ebiri nga buli omu agamba agenda gundi akole paka lwavuddemu lumira mwoyo
yawadde wa mulumbu 37 yevudde mbwevi mbuye n'agamba nze kamukozesi n'amukoza statement kubanga nti ne noba osobani yagambye omusibe n'amugamba omusibe njoga ku David Kombo yamugambye nti bw'oba oyagala okuyamba olina okusooka okukola ki statement bwe kiriera kubanga nze sinawe ntandika kukuyamba nga tokoze statement bagamba omusibe yabadde agaanyi okola statement ne bamugamba nti bw'oba yakuyamba sooka okole statement era bwe kukola statement n'ayingira akaduukulu okuyingira akaduukulu ne baggalira n'asulayo leero tukeddeyo nkeddeyo ne mulabako nange okusooka nabadde ngambye nti sijja kugendayo aferulwe n'omutima ne ngamba nina okugenda kubanga encalulwo era nadde ndi awo nga naawe weekakabye kigambo kyoyogedde kinene kwekakaba nedda ssebo kimenyewo mawa nedda ŋŋaanye nze ne boba wange ozijongera ne baana bange nkujjongeramuko nekigambo kwekakaba kinene mwe mwategedde ndi muzeeyi asooseeyo basibe kazamawulidde ndi tebasibye naawe n'olinnya naye bw'obeeranga mu bifo ebyo omuntu n'akukubira n'akubuuza omuntu akubira n'akubuuza owaaye mawa oli side ki nti gwe CPS yonna togiraba CPS omanye ebisenge biri mu CPS bulazi omanyiwe ekyantuuseekaawo omuseeyi nga ntawaanya olwatuuse walina nkwasa essimu ye ngendo ojjako ssente zino gendo ziwono esimanyi pini otuuka eri abasirikale ne bannange era abasirikale bajja tunenya nnyo kubanga tulina obbabulira omanyi nti omusirikale bakola mobile money mu office ensonga bajanguya ensonga bajanguya Uganda sikoliddeko ensonga bajanguya bw'oba oyawala ssente oyawabujja ssente ku ssimu eyiyo ng'ogera ziwanda ati era oguyemu omuntu oba emmere sijja nakuwakanya oguyemu omuntu oba emmere obaogoleki tokyafuluma oba ogula empapula zire twadde twogerako tokyafuluma ogenda bugenzi mulumu n'oyingira ng'oli akubya amagundige n'ojjako ssente era ssente zazikuwa eyefuula ate oyagala azikuwe wakimanyi era zisigala awo munda Kavaya tebajja batwalako toba mugera afuna ebizibu ku poliisi mugera afuna ebizibu ku poliisi kakati awo tebayita biva mu nju bidda mu nju enjola nojuliddeko poliisi bagira kutundawo nkoko enjoke mere nga nayo poliisi wabulawo kyokka byambi tetubisekera olaba omudala gw'ennyama oba buli lwaggulu bateekawo omukalirira awo omanyi nze mbadde maze emyaka 20 gazigera ku CPS awo naye kyosanzeeyo naye kyensanzeewo kyosanzeeyo batunda juice abasirikale mwebale kubanga saavisi zammwe ennungi zitambula bulungi buli kimu kiggwerawo era omusibe bamukuyitira n'omulaba bambi buli kimu ne kitambula n'okukaayana babakkiriza ne mukaayana paka yemu ecca weda tebatugobagobaawo weda totulaba bwe mugende naffe batufulumiza kakati omusibe munange ne mulabako ampa akasimu kaawo nabusere bwemugiddeko abadde nabayagala obbuwa ne tunyumyanyumwamu awo n'avaayo kati ziweze essaawa zibadde nga 7 ninfact nesako zifale okwansindikidde looya waliwo looya gwabadde asindise nga tutandise obitambuza bajjo n'ayingirawo bajjo bw'ayingiddewo nange omutima ne gugamba nti bajjo kayingidde ebintu biteredde era nange nensobola nzira ebbali bajjo n'ayingira bajjo tabadde mubi ayogedde ebintu byonna nga birina okutambula ye nga bwe yandirabye okusobola omuntu okuva mukomera n'agamba mwami Balamu minisita ayagala bamwetondere naate mukwetondera ono ayogere n'abantu abamutuma okuvuma oba okuvvoola kati omusibe n'agamba ti okwetondera siganyi naye abantu abo sibe bantuma anti kati nange kimanyi okubuuza okusinziira Katambiko walabye oba ku njogera gye yayogera ng'ayogera teyayogera nti waliwo amutuma kakati awo ajja kuba omulimu ogukalubidde nenvaayo
nga naawe onteze kumulya in fact olabika badde toze kulaba musibe badde ononyezo balesi kunonya kankujonge olabika badde toze kulaba musibe omanyi lwaki nkugobonge espiri gyobuddeyo kati nze onsoso vaayo obadde tozera musibe no musibe bamudizayo baddewo sibaddewo nze mbaddewo ne muwerekera paka ku mugundi mwagendo yingira naye yanongobe yampaka nkulabye nga akapaalo kosazisaamu ekkubo ninga muzeyi wange simufiirwa wano ntyo omusibe bwetine era badde akati kakala lulu badde lukati lwange era otudde ku piki nenjiyita ninga asebo soko yimirire kamutuuleko emabega nga ndaba oyebye ekkubo lisaze kapaalo totunudde eri nga nekyayi kyayidda nenda ku piki kwotudde nga n'omusajja akuvuga sipiidi bwendabye bajjo nenowooza nti kati sibaddeko oyo omusajja ku kiri ekimotoka ate takuyingiza omusajja ate ajja kunyingiza naye ngenzo laba ng'ebintu bitambula nange nekolaki newekyawa nenkyawa nenvaayo nekusanga 12 ndowooza nja kuddayo ba 11 ndowooza 10 abbe bwanaaba banaye anaaba atuuse ne bwanaaba tazze nakuddayo bwe naaba sizzeeyo sibasizzeeyo njawoleka ababa bitambuze kubanga naye banne nkooye nze nkaddiye nze gwe mutamuza buli wamu mwe mutya nze mbaddeyo se naaliwa n'akasawo ku mugongo nga ndi gumite kati kankubuulire kati nze nkugambye kati kankubuulire nze okubya essimu nga nkulaba wensosa okukubira naye nawa weekwese mu mmotoka obadde weekwese mu mmotoka mu mipiira gy'emmotoka mukama katonda nga nkola yoogi oli sayidi ki nengamba omuntu ambuuza sayidi kyataali wansi mupiira watomanyiira babawa mbadde ku koki owayi kati jjukira awo wonna bagobawo abantu batekawo ebalikets kati oyimirire n'osooka okwira omuntu akugamba batuli ng'olengera eno ngalo ngambe nti tuli mu kasenge bwekati mu mupiira yeza okukubira nga n'ekipa y'amazzi wagikoyekoye dda omvumisiza omusajja mawa mupiira gwa takisi omvumisiza omusajja okibanya ekyo okuta amazzi n'ogateeka mu kkuba abantu we bayita gwe n'oyitamu omusajja olugasambye agambye kati laba agasajja gakulu galese wano amazzi neŋŋamba naye ojja kusaba abantu bonna gye muli eyo oba oli minisita oba oli namukwano gwo OC oba oli muwagizi wa NRM oba oli kiki tokozesa nnyo maanyi mu bintu ebitakola ki ebiteetagisa maanyi ebiteetagisa okutta ennyondo okuba ensiri omuntu bw'aba ng'akuvumye ng'akuwemudde awo nzikanya naawe namuntu okuvaayo naga nti agundi wandikoze bwoti ekintu kino naffe kubanga kati fenyini twali gobeera mu kampani minisita ayina ki minisita ayina kampani minisita balamu ayina rediyo ayina buli kimu tasobola kujalaga naye gwe dipatimenti yo tekola gumu ebiri nga ndaba bagamba kati guba musango ate waliwo kyesitegeera gwaffe tubeera maani bagamba naye abakola mu publicity ffe tukoze ku bintu abakola ku kyagundi mututwala mu bifo ng'oluusi ne season teriyo ffe twabeerangamu nga buli maani na department gyakola newalamu department yammwe ne department y'abano tekola kati nga nkutwala ku poliisi nti ate oba ondabisiza eri mu bakaba minisita baba wangambe nti minisita ndowooza ye kyayagala ekibulamu ndowooza ye kyayagala buli eki tumukubirenga simu tumugambe minisita wenze gundi bwazze ndabye ng'ate mulimu akalala akaba promota ndabye nga kayingiddemu empalana zaabwe zaba promota ezo zirabika ziyingiddemu bajjukira David omwali sayidi ya bitaxi kuba ne bana ab'esayidi no we bazze ne musaako ya bitaxi ate bwe ndatunuulire nabye n'akatambi muganda wange gundi yakoze ani Nobati ate nga Nobati omulaba naye ayingizaamu ebya sako so nga ndowooza nti Nobati ne baba ali mu sako eri nga gundi alimu eno kimukakatako ng'ono munne oba si promota naye nga mukwano gwe nga muntu amanyi okujja n'amola ki n'amutaasa naye ate n'alabye agamugamba yeeyita promota ate si promota ate buloka obeera nga bivudde mu egenomero gyadayogeramu nga alinga ayogera akkatiriza nti ono muvoozi ng'olaba bivudde mu kuba nti oli afunye ekizibu ate bifuuse ekintu kirala so nze ndowooza ekyo twandikirese
ne tubanga tukwatagana awesobola okuyamba omuntu n'omuyamba Robert enkyalulwo luli lwange ebintu bya Uganda bwe bitubikola ki bitambula. Okay. Abe Alien Skin ku kintu kyabazinga wamulabye? Alien Skin nawuliddeko video nagirabye asinga ne kyabazinga yagambye naganze ni kyabazinga simanyi nya yani nze munyumiza abasoga abamanyize mbasinga buli kimu actually ku TV ku kyaye ko yakyogeredde kyabadde ediro bidinga nabo benyini bakirabye tino kyabadde kiweebwa yabadde kusanyuka era lunaku lwajjo bavude ne bakola ekiwandiko nga beetu naye banyuma lw'okwetonda ate yazemu nakola akatambi akana nganze ebisigenda byetonda temumbuulira abasoga temumbuulira nganze bwe bankubire waabwe temwavaayo kwogera nze kenayogeddeko obwogezi mulyoke muwooze biki but kiringa ewaka omwana wanazza omusango kala toliye n'akutwalira mugwe n'akuyisa bubi nnyo kati kyeyakoze kati Alien nasoose omanyi Alien alina ebintu biringa bina yenyini omuntu alina abamulwana ng'omuntu yes kati ate ekibi alina n'abane balwana kati banaliko gwadro oba nkitegedde yenyini alina abakolaki abamulwana kati ate naye ne bakolaki ne balwana kati awo ne bubanga n'ogamba oba nebino ebisajja ebisirikale ebyakube nabyo birabika bisoga awo kitegedde kakati awo kyekizibu ekyo naba nti ekiriwo nti yandibadde Alien amanya nti abantu bano okubanga waliwo abakulwanyisa kibi kuba era naye yeyandibadde asinga n'obutegeera kozi y'okulwanyisa ekintu kubanga otulira lwe bamukutte luno bw'obitulira n'enkwata gye bamukuttemu era naye usaalabye omusango kubanga omusango gwa Alien basoose ne bagamba bavuga emmotoka ezitalina ki number plate bavuga emmotoka nga balina driving permit nga balinamu obugombe obwavaawo mpitewo bavuga nga tebalina driving permit tebalina number plate bagenda balekanira abantu wekyabadde kakati nga bagamba ekyo gye mutu byabakwasizza era nga abapoliisi eno bo majege gamukwata bw'ogamba ni poliisi obutamanyi eributuusaawa oba oyo olina gw'ogambye andi ebyo byatagala oba olina wa poliisi gw'ogambye andi bajja gamba kati ovumye uniform twasobeddwa tetubagambeko ati kakati wuliriza poliisi ne poliisi yamukwata gali majje kale n'amagye gali majje kuba ogamba poliisi bajja kugamba fawuti ate eri bwe gaba amagye ate go simanyira gye nnyinza gakolera kubanga amagye ogwo si mulimu gwago ogwo omulimu gwa traffic ekituufu ekyo kituufu ogwo mulimu gwa traffic kati olinawo ova eri gwe mmeja simanyi oba ani ate n'ojja n'ogamba oyimiriza motoka mpaku driving permit eggwanga mwagala lyonoona kyoyogedde kituufu bo benyini si be balina okuvunaana yabadde ina kuba traffic actually bo balina keeping a law and order kulaba nti ensi ntebenge yes biri byaba traffic era abo tebalina omulimu gw'amagye kulaba ng'ensi ntebengefu kale ekyo omala ku ekyo n'ojja n'ogamba kyovunaana abantu bano okuvuga emmotoka nga tebalina ki driving permit balina obugombe naye nga bw'otunira Alien Skin ate yabadde ku piki kati yebadde bakwata bwaki alindako andi byebugambe bitayagala ekwonone okukwata abantu emisango egitetegerekeka gwogamba yabadde ku piki naye nga yakulira bali andi ye teyadde tavuga era yadde nawo omukwatira ndi omukwata okuvuga emmotoka nga terina nnamba ng'oleda ali ku piki wabadde okwata motoka za Alien Skin ezitalina pikipiki oba jani n'ogamba nyini motoka enajje bwe batyo bakola Alien najja na claiming emmotoka ye mu bintu ebitali bya kivandulo ebitaliimu mpalana mwema nga muli mu bya kivandulo nga gavumenti efuuse yakukwata abantu bagalandi kubanga nze sibiriiko ba Alien Skin oba naye ntulo ya kinu nga bwe kikola kiri kubanga waba Alien Skin bamukoze bwe batyo
David mbamu kutevagala kitegeza je bali bangi bebakwata ate senezo mu omusone zigenda ne toilet ne muzijuza ne bawa no musala ezemboko bazigula sente ze mwakuba aliye kwa katika kwecho okulabyako badde kya mayira nti aliye ni addeye ku piki achegedde ate bafuna na motoka kubamu bugombe kati aliye ni bali bamuyingiza ati mukomera bo bategera ati mtu mwekali kuba kali chekavuga kwa yagamba mwekali ne likali chekali kakandi bano badire empala naza ezibera mu bivulu ezibera mu mirimu ezibera simanyi mu state house simanyi na antwala ke kifo ne bajja bazireta mu bintu ebirala badire empala zaabwe eziri eri oba ziva mu state house ne jijja ziyingire eno mbo agamba bamukoba mubuuza ani muhozi ani gwo na effe oba nganze ebyo bitulira amani nobbe bagamba kubanga emotoka bweza omusango ovuga emotoka teriko namba giteke wali bagiskapa ka wali driver tinedda leta jini driver ntieze driver abanaze driver buki driver oina permit esirina obo ina ntinye erika teka wali emotoka gendo lete nyini ki boyoka omusango ja traffic bwegitibwegibera nero abanga nzijano ku the truth media ambasomesi ngatemina na sendeze mumuwa kwe bamuyita media not media ngatemina na sendeze mukaki ze mumuwa okuleka okwagala okusiba ato wali badenge sende ate mpingu kusasula mpingu no kwatalian skin no muteka mukomera no kuba nemboko zempide ze makubye nenga gwenyine amukwato manyi kyomusango sigoina no governana musango gwa traffic kati empana za mwezo ze mujja mu state house mukati alien skin ono kai no mukyalo ono bagenda kutulya akosho mukayanire ebyenfuna fete tujja bira banga mu bikayana mu ngeri ya kivandulo tusirike katate kyacha abazinga akati nganzije buchacha abazinga banga eyo kesi yaki ndala alien skin aina yo kumanya tiwande kikwatagana abantu abenno nabo twakiriza babere mu ggwanga era obusoga ng'obusoga bulina abakulembeze baabwo era bo babuwa ekiki ekitiibwa abaganda ng'abaganda balina obukulembeze baabwe era babuwa kiki ekitiibwa balina obwakabaka bwabwe so nze ndowooza nti ekyo ekintu kyokugamba nti asinga ne kabaka amaanyi kyabazinga ekyali yenni yakoze kibi kibi nno nabuza nokuza ye yani yakoze kibi nnyo kubanga lwaki ngamba nti yakoze kibi nti abantu abalina abantu bamu ne bakulembera abakkiririzaamu kaabewo ettoolo ne gavumenti nyini bakkiririzaamu ne gavumenti yenyini akola ki kati bw'ova eri oba ogenda kulietinga entalo nnyingi ng'alyeni waliwo abakuwalana olw'okuba nti otandise ovaayo otambule n'omukyalo ono ofune sente oba mubeeko kyemukola eggwanga okusasula abantu ba ghetto nekyempulira ti omukyalo ono gwabeera naye akozesa alien skin okujja asitule abantu baki abaana b'omu ghetto kati omukyalo oyo waliwo abalaba nti agenda kubeera w'amaanyi nnyo gebujja ng'era waliwo abagamba nti singa bamuggyako alien skin agwa kale alien skin okyalina olutalo lwolina olwana n'omukyalo ono okukakasa bali abamulwana olwabano ababalwana ate wegaseko olutalo ate kakati gweoyagala kugamba ate ebyabasoga simanyi kabaka waabwe nze ndowooza alien skin ekyo yandikirese mu buntu n'atabeera na ntalo nnyingi wabula obeera n'entalo ennyingi zikulema okukola ki obulwako n'okumanya ani anumba zikulema okulwana zikulema n'abajjukira kati olubalayo otandika n'ogamba basoga be bamukubya ekiyinja oba lwava yayogera ku kyabazinga kakati ebintu ebimu nze ngamba Kimenke yandibadde abikola ki otuuka ekiranga amasasi gagire nga tumanyi gava sayidi ki Kimenke yamanye nti ebikono ayina bingi kati ate naye teyeetakulira bikono teyeetuumako yes kyekigambo ekyo teyeetuumako bikono atambuze ebintu bye biru kubanga alina omukisa alina abaana bamuwuliramu boba ddala naye bwe waawandika omukazi oyo bagamba maama we basimanyi maama Fangoni
Yeita mama mama pango. Nenga naye nga omukyala oyo alabika ndooza yagenda otambuza ekintu. Nawulidde mbu yayinza okudda wali. Gundi wabadde. Mbu. Namyalo. Namyalo ne bavaawo amaze ofuna ssente. Ayagalawo ki? Nsimanyi. Namyalo ne bavaawo nze Namyalo nvaawo mangu tebannanonyerezaako. Era ya ddala luli atika ebintu bye byonna agenda nabyo mu office ng'afuluma. Yabadde mu office. Luli yabikunganya n'agamba ade baga office yonji balekedda najjamu ebifayiro ze biki byonna n'abika. Ate nabuzo munnamulabe birina byanda bagaba. Nejjo bayagabye eki. Nejjo yagabye. Bajja kwesimbawo. Alo banoonya wa Kampala. Bantu bate batandika. Anga bakatandike nga bukyali tugenda otuuka wali. Alejjukira akalulu yakabeeramu ko yakakuuma. Jukira akamyu. Naye bitabyalina. Tabango ow'ekyengera. No wabaaki. Wabaaki? Koze ki? Bwe ngamba ndi otabango ow'ekyengera mba ngambyani. Kati nedda. Bwe ngamba. Mawa. Nedda. Tobuzaabuza. Sagala kubuzaabuza nyala kuwa incidents. Oli bwajja n'agamba tobbe ebitaano oba tobango ow'ebitaano oba bagambyani. Tewali. Kale n'ekyengera tewali gw'ogambye. Nze gambye nze manyi ndi aba. Naye weegendereze okujjonkera okwo. Bwe ngamba nti tobango ow'ekyengera wamma waje bwe ngamba tebango ow'ekyengera mwe mujjamu mumbulira mu comment ki? Section. Bambulira ow'ekyengera nadde nga. Eyo era bigitulwa ne batakyogerako. Ekyaki? Ekyokujjonkera ow'ekyengera. Era mubeeramu omwave n'agamba oyo yatamako kujjonkera gundi. Ninga naye leero nga tetumwogeddeeko. Newe simwogerako? Newe otamwogerako mubeeramu agamba. Kati ate raba leero ogambye tabango ow'ekyengera. Kitegeeza tekakati okwebagamba kibayita batya okusindika asitamye. Nze ngayoga Namyalo alina ebitabo. N'ogamba takola ki? Alina ebitabo. Negamba simanyi. N'ogamba ki? Nengamba tabango ow'ekyengera. Ow'ekyengera mba ngambyani. Genda maaso. Kyengera sina gwe bimanyiyo. Maseruka Sadat, who can represent you ably, as you had given him that right. Sibambi Yusuf. Kansoboye Sibambi Yusuf naye leero tasobodde okujja atumye omuntu okujja ku lulwo. You don't seem like you know. You don't know. Ask if she knows Councillor Sibambi. Sauda mulamuzi abuuza Councillor Sibambi omumanyi Yusufu. If you don't have instructions, you cannot represent somebody. You can't say I saw things on the media, so let me come and jump onto the case. Good enough court also noted that and asked this particular lawyer to step out until they get instructions. It's important that, because some of these are actually our seniors, you know, do follow the law as should be, get instructions, and then you can be able to represent somebody and they can trust and say, okay, I have instructed you. We have spent nearly the whole day here, not because we want, but because those are colleagues in jail instructed us and said, please do represent us. That's why we are here. Anyway, Yusufu Nsibambi mabega ko yavaayo nga yesibe nnyo ku mwana Sauda Madada. Ngagamba ayagala kumuyamba yagenda wa president n'ayogera simanyi yagenda mu court n'ayogera naye ne bamukomera n'ayogera naye ne bamuziza era n'omusango egwazze abali mu musango jukira kuno babalese nga babawolerezeza ku ki ku screen. Jukira abamawulire babagobete bakyayagala bakavalinge bana banno. Kakati tebagoba bamawulire. Kyenjogera nti babadde babagobe. Naye tebeta babagobe. Anti kituufu. Ati omwana wa Nubu anajja afaana bubi tunamulaba tutya ensi. Anti ndoza anti ani abagobye. Byabadde mu kooti gye tubirabye. Abadde abagobye. Mukyala abadde bakyogera bagamba. Omukyala wa gavumenti. Badde manyi nti bano abanupu. Anedda saba nupu. Badde manyi era abanupu beekyazi ne bagamba batemukiza abamawulire kubeera. Temunda mutuleta mu kooti. Badde manyi ogamba ndi management ya nupu. Nedda seba. Badde ina kufa nayo. Nedda. Zambala abadde anguddeko. Tugere maaso.
Nimbawa. Badeji. Zamani atwala nobu kati. Tugende maaso fudde yeyo. Nabagamba nzolumu. Kanyumidde. Engeri gy'omusipiri gy'omutadde waawe. Kakati nga bagamba bagala bamuli baddemu kujja kabalinga ki kooti zirimu ki basibe bakwata muno abasibe ne bakuba emmeeza bamufumbire bonna ne bakuba emmeeza ne bagamba oba mugoba amawulire then naffe temuddamu kukola ki mutuleke tubeereyo mukomera tumanye nti gye tuli temuddamu tuleeta ndowooza waliwo kibadde kibagala oyisaawo okitegeera kati bwe badde basoma omusango ogwa Sauda Madada yabadde ku screen bamubuuza omukulu omwami gwe bayita Yusufu Nsibambi omumanyi teyaze ani Nsibambi Madada babadde ku gundi ku Zoom badde wa laptop ne bamugamba nti omanyi omusajja gwe bayita Nsibambi n'agamba mumanyi muyina entegeka yonna gye muyina okubeera mu musango n'agamba simulabangako kyanga nyingira mu komera tajjangako kundaba sigo ate batugambye mbu yali mu musango gwo n'agamba banna ekyo sikimanyiiko olwani amubuuza babayita ba magistrate nga yamubuuza actually nese nyonyi n'avaayo n'akola ki n'agamba naye oba temugenze kwogera na muntu kuwalukusa tojja mu media kwogera kintu olw'okuba gwera kiyagala oyisaawo eno ffe tulowooza nti olina kyokolako naffe ne tukola ki ne tulowooza kati Madada n'agamba omwami gwe mwogerako mbadde nga mu nuupu nga muwulira naye nze kuva we nayingira ekkomera simukola ki soogerangako siwuliziganyangako netantumirangako muntu yenna kati ne bagamba Nsibambi bino byali ayogera ku media kuba ku listi yakola ku Madada yaliko omukulu buzibu ki yawaayiriza naawe abantu false hope ani awaayiriza ye waayiriza Nsibambi era ne Yusufu era ne wadde basoma wali bagwe basome nti yagenda okukola ki naye nga tayogera nko na Sauda kati goli n'ekisibu kale gwe waayiriza kati ngenda mu maaso owulidde oli bageye Nsibambi nga tate mbamuwaayiriza Nsibambi owulidde ye Nsibambi edi bya mutere erinnya lye bagambye ye Nsibambi ate ogamba nti Nsibambi ekimanyi yakoze bubi ebyo byalina okukola olw'ensonga ye Nsibambi Nsibambi nandu ngabo banewunyi aito ngenda baterayo video yo nanga we yabadde alina ewunyi omusajja nga Nsibambi alina buli kimu yeah true ekitagisa okuddewo n'owummula n'omanya akaluka kuba n'ova ku musi n'obeera ewaka n'ogijjako amaanyi n'okuba simu sente mwazitaddewo ku akawunti myaka 5 nagiggwako naye n'otajja n'ofuuka kizibu kati wuyo wabatandise mwegaana muki mukomera weesiba ku bantu abantu obeesibako se si kirungi kwogera nnyo omuntu naye nze ndaba Nsibambi ono simanyi kyaliko kubanga namutunuulidde n'ebintu byabaddeko ennaku zino ng'oggyeko ebyo bino byagenda ku zipano ez'enjawulo namulabye bipano abenyalem babayise naye n'agenda bayise babaka ba NRM sikolide nga bayise babaka ababaka ba NRM abayitamu n'agenda Nsibambi n'atereza ettaayi yayitamuwa mukulu Nsibambi oba waliwo ekitali kituufu Nsibambi kuba badde bakubiri oba bakusatu oba mumande tebamubawo nsinze bayisa ababaka ba NRM abayitamu Nsibambi yasoose ku bbaasi oba balina bye bamusuuza batannamuwa kati n'agamba abantu bano singa ababeera wala bayinza obutampa byange naye gwe omanyi okuyita ababaka ababaddeyo balina mukafobia nga kyamulemera muli yalabe Nsibambi sitegeera kyaliko ge mazima matu lwabamwe temufolonya ate nga musajja wa kitiibwa alina ssente sikugamba nti agenda kunonayo mmere ziyesiga okunuma bantu nga Nsibambi kiki sigamba nti bw'atagenda omanyi waliwo ogamba noga ndi wange ngende eno bayinza okugabayo ka transport sikanoonya naye ate towayiriza omusajja mawa ntya yeesose ku bbaasi wadde agenda ekyankwanzi bayise ne bano baba independent bonna babayise Nsibambi yasoose ku bbaasi
ngagenda kola nga yetereza na bulungi nnyo mugala akasaati ke kali ate tubakozi babi ati gobulese mu angenda na jembadde simanya ati sagirabye sibabye na kubaako tebalina kondakita n'otunuya kondakita mugambo wayi wano lusebo tuyise babakadde bbali sibabye na kubaako Zibambi awumulemu yerawa Zibambi bayise abakabayini alemu Zibambi zagenze weyasa sawa ezinga yali ku basi ngalaba ati banajja ati kati bali shuwa abalala ati kati jukira bali shuwa gwe ateka kasa okera n'otuula era bagenda tugayira nnyo bagenda kugalira gendeka bagenda kugalira wakati ekyo nate babikola kubanga wali wadotoyina butasika kandi bwe yabubutusaawo wuyo ku madada tebadde oŋŋamba nze mbolereza madada amweganye kakati madada yabagambye sibali netukebera mu rekodi zako bera tajanga bwe ngamba ndi tuve ku Zibambi tumulabe bulabi oba mutofu Zibambi ebi gwomayokera ku basi gwomanyi n'ogenda nze mperereza musibe oba manyi we yava mu kibiina ky'FDC nadda mwenaremu n'obubaka baabo mulekera simanyi awolekana namu kafobia okubanga bakiyita mulekana nkiyite ntya mami Zibambi alina oba mulwadde anti kekongamba fobia nga ekintu okiwulira muli kikuli mami Zibambi ate bwaba waliwo ekizibu yetaaga ebyobufuzi ate yakabiyingira n'okugamba mbu atandika okwesimbawo ebyo naye mami Zibambi anti be yasomesa bwe bamugamba nti ekintu kino wali okituganye nga nawe omanyi kirimu obuzibu naye sibiri gye wakiyingira kyakkosa nze neewuunya mami Zibambi kwe yagenda okuvaayo okusomesa nga osomesanga akasete akalimu buli kimu ng'akina bulungi basi yabadde ate gwe ngale ebigambo byayogera ye kennyini emmotoka yakasasula bitema mu basi kitegeeza ne basi azirina mwasobola otuula n'asowola kati eno yabadde ajagaza simanyi naye tuve ku mwami Zibambi bw'atyo tojokera omusajja bwe yakoze mawa nga bayita ab'embozi mu kati ogera kulanga kanso yasoose ku mulyango okitegedde ng'omubuuza gundi olagawo natidde era neŋŋamba nti ati natulakoko mu mbozi mu kati neŋŋamba Zibambi kubanga bw'oba musajja nga ng'ono yali akaaba Stephen Kaweesa bw'oba nga Kaweesa oyo ogamba ndi kaleko naye gwe Zibambi mayitibwa kyalina ekituufu Zibambi makiseereza alina okimanyi nti akyemalamu ng'omuntu agwamu mwana Zibambi ebintu bye tebitegeereka amazima amatuufu okay kati tutwera kumaliriza engeri gy'oli omukosofu kasosala tugende nnyo kiwanvu omukyala emabegako tulina show gye twakola wano kino nja kyogera mujja kunyiigira obwenzi ndaba ow'amawulire yeekanze nga nkyogedde bwe tuyingira buli omu ayagala abeere mukwano gwo ayagala kubeera mukwano gwo mu kuwa amagezi naye ate oluusi ayagala kubeera mukwano gwo mu kuganza amaka mangi agafiiridde mu paalamenti ffenna okusomoozebwa twakufuna nwakwali twayingirayo nga tuli bakadde naye munaye omukadde tadibaamu omukazi tadiba naye ng'olaba buli omu ayagala kukwana tokkiriza kwajja kwesanga agamba nti tukole bizinesi mu busente obwofuna obw'ekinaku bangi nnyo bwe bakudde mu paalamenti omwo nga bayita mu byabukwana naye naakukaza kyekyokusatu kuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala n'otugamba engeri aba paalamenti gyeyisaamu abakyala kizibu omukyala okuyingira paalamenti n'asigaza obufumbo kizibu omukyala okuyingira paalamenti n'atayingira kizibu era n'otumenyera abakyala abamu ojjukira bulungi nnyo ekintu kye bayita orientation kyekintu kati nga tugambe tulina omusomo gwe tugendamu naye nga ebulayo wiiki emu ne batwala mujje tusooke tubayiseemu
tegere chiche mugendo kola chi omukyala Amelia Kyambadde abadde mu parliament luli lwatajja mundi guno yakomyewo yalabye nga kimukakatako okusinziira bye yayiraba mu parliament bye yayitamu n'agamba kaje ku media akole ki abulire abakyala ng'ekigambo ebigambo biwayogera byonna actually gwe nambe mu masingo kyogera ko nga mutumenyera abantu abo nga talina nga waba akyusiza mukatiri n'agamba abawala oba oli mukulu oba oli mutonga gwe mulundi gwo gusose mu parliament yaffe si nyangu nga manya ngenda bagamba bajja kubabba simanyi mubere nga mwogera n'abagamba kati ebyo mubize wabbali eno bono n'obufumbo oyingira parliament olina kukolako olukwano mbwayagala kuyigiriza amaliriza akwononedde obufumbo ogenda okudda akumezeza amawaggali bawo tokyamutegera ate n'amala n'akusuulawo ne mubeeraawo naga bali bakwana mu parliament bakwana nabamubuuza ekitegeeza nze nayingira ndi mukadde naye era nafuna abankwana kyembagamba nkitegeera nga nejjukira ebiseera ebisinga ovudde eno nga ku bantu abakuyambyeko okuyingira parliament oyinza okusanga nga ne omwami wo akasente kakededde naye akateeka mu ki ng'akulinamu essuubi otuuka eri abasinga bafuuka bannakyeyombekedde naye abakazi abagenda mu parliament ekyendowooza buli musajja yenna amulina asooka akkirize nti alina ekizibu. Akola ki? Asooka akkirize nti yafuna ekizibu. Ani yafuna ekizibu? Omanyi bulijjo bagamba nti awali ekirungi wabeerawo ekibi. Walina ekibi. Abakyala bangi babadde mu bakansala, babadde mu MP, abalina abavubuka baabwe. Abalenzirenzi be babeera nabo. Abamu nga baami babazaddemu n'abaana. Ne bagamba katusumukeko eddaala. Tuyingire parliament. Tuyingire ki? Parliament. Parliament. Bwe basumuka eddaala ne bayingira parliament, ebyefuna biba biteredde. Naye ate ebyokutambuza obulamu obw'amaka n'obufumbo byo tosobola bibalansinga. Bitera okufa. Si kutera birina okufa. Kubanga abakazi abasinga olede bavudde eno mu bakansala ng'abamu tubamanyi embaliga zaabwe. Nga tubamanyi. Era waliwo be tubadde tumanyi ng'abamu bakansala naye nga balina aba boyfriend baabwe ba MP. Already. Kale bawunzise nga bonna babasudde. Nga bonna bayingidde. Ono omukyala gwaleka ng'eno nga kansala. Azza kusanzeeyo. Naawe oli MP. Naye kati afuuse ki? MP. Kakireeza tokyasobola mufugira eri ku bakansala. Kale waliwo amulabye nga yakayingira. Eddaala ly'obaddeko. Muli enkanya. Eddaala ly'obaddeko muli enkanya. Ebitiibwa muli enkanya. Emisomo mugenda kyegimu. Bamusindika Essemutogwe n'amusindika Malawi. Ne bamusindika gundi gye ne bamusindika wa? Ne gye bamusindika katugambe nti bamugambye agende Ivory Coast. Abeeko byagenda oba mu semina za gavumenti oba mu ki. Ng'eyamuteddeyo akabega ate mulala. Nawo naye mudde y'akabega. Bamere yakyogeddeko. Kye bakola bwe bamusindika ewa? Ivory Coast. Kati ate ne bamusindika awo ne kayemba solo. Okitegedde? Kati ate gwe omwami olwo ate oli soloti. Ne mu Uganda tovuddeemu. Wagenze ku nsonga za gavumenti ndala. Ne mu Uganda tovuddeemu. Abeera ku nnyonyi naawe kw'obadde. Agamba atandika okubuuza kati omusinga. Atandika okuba nga tokyalina kyokola ki? Kyomusinga. Abamu agenda abasajja be bakola ng'agakitegeeza nange gye sibadde eno. Obadde by'okola. Nono byabadde akola ki? N'atandika okwesasuza. N'atandika okwesasuza. Ekirala tetwogera abo mu parliament. Naye mu parliament abo mulimu abasajja abalina ssente. Ezitalina alina. Abagagga basoda ayine kaguta. Obamanyi ayo omanyi? Bamanyi bombi. Bombi. Bawugambe sodo. Akugambye ogenda kweyo komiti musange wali mu kachayi munywemu. Mulimu gwetereza parliament era Amelia kyagambye kituufu nnyo. Erimu ababaka 5 n'okusoba. Yababuuliridde.
Gati ababaka abebina mu something tetumanyi abamu baana bani je baliyo nga fete tubamayina bamanya ninga basajja bali mu business nga baliyo kuba parliament mu abantu basomye kati soke tuvene kuba baka bano betulabako betulonda ogamba katugenda kuyingira mu ndomo mulimu abakolamu mulimu abantu abamanyi ngate signature ye ina kuyita uwe kakati ebyo byonna oba tolinawo bivundukana dango oli mukyala ujawo ng'oli mugumu nnyo era na bossa mu misingo okuba era ogenda okukakana kati waliwo omuwala asimanya omuwala oyo ndabanyirira nnyo omuwala oyo katumusabire naye kanamala neyeyongeramu akasente ka palamenti kijja kuba kika omuwala oyo baja kubanga nange sinamuleka abeereyo Masaka yavudde Masaka naye bw'anaanyirira bw'ati neyeyongeramu bw'ati ayine figa eyo bajja muteza bitimba wa muwala afaana bulungi asomye ayina buli kimu w'amaanyi muwala mulungi ekikaka kati twakuona bunyo obuteesimbawo ku bwa palamenti era bampona kati ono mukyala Zahara tewanulese waggulu Zahara mulaba mukyala afaana bulungi no sinze mulaba mukyala afaana bulungi kituufu kati omukyala afaana bulungi nga bw'olaba Zahara ate ali outspoken nga bw'olaba Zahara aba akuyamba buyambi n'agamba ndeka nina omwami wange abo abakuyambye naye omusajja omukyala omulanga afaana bulungi toyinza butamugamba kubanga bakugamba nti olaba neno mu bibiina gye babeera abakyala bambi babakuki kubonkenke olumu obasaasira kale agenda olaba nga oli agaba engendo oli akola ki palamenti otandika kati ekyabayamba nti sipiika mukazi ebiseera ebisinga waliwo tutuuka sipiika nga takubiriza nga deputy yakubiriza waliwo kirabyeko sipiika mu mwezi n'agubirizaamu wiiki emu ezisigadde zonna deputy n'azikubiriza tokirabangako kati kikyo wakafaananyi nga Jowero ye sipiika n'akola atya buvubuka muto anyirira oluzungu alumanyi akyalina amaanyi kyotategedde olina omulumba goba n'omunenyaki ate wali Jowero nga bw'omulaba omupira okubiza kabone n'omugamba kakati palamenti eyo naye si palamenti yokka abantu abasinga ababeera awamu naddala abantu nga muli wamu bwe muti ebitonde ebikazi n'ebisajja n'ebigana ate waliwo we mutuukira kati eyo palamenti bamanyi okugenda mu zisemina bamanyi okugenda olaba wano Kyankwanzi bokka ogeri agavaayo nti agavaayo nga gatabuse wano mu campaign waliwo abaana baffe abawala balabika bavunayo n'obufumbo nammwe abamawuliremu mulabika mwawasaayo abagenda gwe tewagenda kakati ebintu byonna bikwataganira awo awamu waliwo n'abaana abeekuba katabette nosobola naye nze njamuzigambagamba nti va ku mwami wange yaleeta nze bw'oba ogenda twali tubagamba nti gundi palamenti eyo eriwagamba nti twakyogerako twali tulina ebyokulabirako waliwo omuwala omukazi bamuyita Nabiira Naggayi yagenda anyirira okufa n'asangayo abavubuka n'asangayo abasajja era tebyagwa bulungi n'omwami era tebyagwa bulungi n'omwami kuba nesitolenze kenyini nga bakyusa zipata naliyo ekiro waliwo omukyalo naliyo olutalo lwali wano bakyusa zipata anti batuukanga buli omu agamba ojja kuyita muno ate naliwo paka saa waliwo n'ekirala kye bakola abakazi aba palamenti simanyi lwali tebalangira babbaabo gw'olabyeyo anoonya akalulu n'akanoonya ne mukyala we batono baaboolesa ki si bwa singo in fact mbulya nti walaba omuleka Kyagulanyi Kyagulanyi si mubaka neyali omwo neyali yesimbayo ku mubaka ye yadeclaringa mukyala we yabeeranga naye ye yakikola Kyagulanyi ni omulala gwendabye ng'aleeso Jowero Nnyonyi era yamugirayo negundu results ze wano ekololo yazikwata mu campaign abadde naye yalina we yajja
Joel Ssenyoyi mukyala we okumanya yaje ne mu kulonda kwennyini nga balonda yakwata ki kakati ababaka abasinga then gundi Geoffrey Lutaya yo wabadagana ayo we yabadde naye anti ongambye atekati lwaki oso naye ababaka tonaweza ababaka 10 ku 10 osangako bana oli muto kitegeeza tewali batono ate baba wala kati wawaddewo obuwala waliwo akawala awo kannakandi kadi ng'okasanga nga kabadde singa kagenda mu palamenti ennaku zino ali China nakandi tomugoberera ku gundi ku TikTok abiteekayo yafulumamu ng'alazeewa nze naawe amaye mugomesa awo ng'anyi kannakandi ketebeeza kaze mu palamenti kasanzeeyo gwe naawe ovudde ekyamuswa solaba kyamuswa olwaki anti sisobola kale ovudde ekyankwanzi naye sisobola oyagala kuvaawa yogera wano mu regioni wano oyagala kuvaawa kyaddo kale ovudde Manaafa Manaafa eri Kyaddondo Manaafa eri Kyaddondo ngeeza omubaka gyafaanana mawa mfaanana Manaafa eri gye bali obugundi obwanyanya babuyita ani babuyita simanyi obwanyanya babuyita ani no tuwaba bawe naye tobawera kunze oteeka gyesiva gyesitasobola nakuva eyo enkolongo ovudde Manaafa osanze Zahara osanze Nakandi waliwo omuwala gwe ali awa NRM yaza independent wabavubuka yayisemu naye NRM naye yaleese abawala abato balinga 15 naye obala omulina oyo ow'e Masaka ngola abawala balungi ate basomi kati bambi abamu abawala obasaasira obasaasira n'ogamba sirina kyabakolera kati lwakuba ekiyambye bano ate abakulu bagenze bavaamu bagenda kubisanya na ba myaka gyabwe bagenze bavaamu kubanga ati gundi ne waleegomba atya ne wadalulu ya Zahara atya ono weri ajekomba bane balayi balungi mawamba akoze sigeragera ku CPS bannange